Bafu omulungi nkwaniza nnyo wano ku Bukedde TV mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Mu ssaawa 24 ze twakakuba amabega waliwo ebitundu by'eggwanga ebyafunyeyo ku nkuba omuli Jjinja nga yawezezza milimitaazi 4.7, Kabaale milimitaazi 2, so nga ate mu Kotido ne mu Arua yo lwafuuyiridde. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga empewo ez'amaanyi okuva mu gabira ag'e Congo okukosa n'empewo okuva ku guyanja ogw'e Buyindi nga zoolekera eggwanga lyaffe ekyaleseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu biseera eby'okumakya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe nga n'awamu ejja kuba nga yeetobesemu okubwatuka okw'eggulu, so nga ate yo mu bukiikakkono tusuubira akasana okeera okwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mu kitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu New York tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde, so nga ate mu Nairobi ne Dar es Salaam tusuubirayo enkuba okutonnya, era nga mu Dar es Salaam tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 34. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. N'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega.